Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Omwana omuwala n'aŋŋamba actually yavudde UK ndowooza ku Lwokutaano. Kyava atuuka wano n'aŋŋamba Alan njagala kukulabako nze. N'aŋŋamba Alan najja wano mu Uganda before COVID. Ne ŋŋenda comedy store. Comedy store bwe yaggwa ne ŋŋenda backstage nasanga Rain. Mbono ne mugenda ne mukola eby'abakulu. Ennaku eri mu ba-artist. N'omutuuka waawe batamutuukanga. Kakana mbu ali lubuto alina omwana naye tayagala buyambi bwo. Ayagala obeere responsible daddy omwana akulabeko. Nebyo byogero like osaaga. Anti nkugambye omwana baamuwa erinnya lya Uthman mbwe erinnya lye ery'ekika talimanyi. Omukazi yani? Dorothy. Sirangako na muwala gwe bayita Dorothy. Rain. Oyina omwana bamuyita Uthman. Simulina. Walya ku bintu bya Dorothy tewalya. Saalya. Kati nze anti nkubuulira amawulire gaatuuse ku mmeeza yange naye nga bw'ommanyi nze ndikyaliwo abantu. Oyagala nkusindikire ku kifaananyi ky'omwana omuwala oyo? Nsaba kukinsindiikirako Alan. Indako okuvaako wano kuba njagala nkikusindikire ku WhatsApp nga naawe bw'oŋŋamba nti Alan kituufu oyo omuwala mumanyi oba simumanyi. Naye nga mu kisiibo kino anammwe mususse okukola ki? Era Alan ng'oyo sinze. Okufunya emigongo. Nze nga ndi mwambazi wa stocks. Ate ekyokubiri. Ng'oyinza okugwirawo otyo olasanze mwana comedy store n'ogenderawo. Bano abaana mbwe abeegomba. Era edda bannange. Mbwe abeegomba ba celebrity. Kati ebbanga eryo lyonna n'azaala n'afuna olubuto n'atanga. Mbwe yali addayo ng'addayo mangu Rain. Tekisoboka. Mbwe omwana yali addayo mangu. Alimba. Naye alimba. Kakati nze kyembadde mbuuza. Kuba ne kumakya nkubidde. Olabye ekifaananyi kye nkutedde ku WhatsApp tonzigyako kisooka okirabe. Kuba y'oyo omuwala. Ankirabe. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Kandabe. Alani. Anji? Ono nalya. Yono. Yono nalya. Yono nalya nambe. Nenywa n'okunywa.
nenywa n'obuugi. Okay. Nalya. Gwe Alan. Naye okunzirako n'onkolako oti effujjo. Muswamu muno nga nakafuluma omuzikiti nti arasingambye Mungu ankoze atya leero. Obadde otidde? Gwe wajaye. Obadde otidde? Nobadde sitidde kubanga nze ndi mwambazi ebinkwatako ne bitankwatako. Nyambala ebinkwatako, nyambalirako ne bakyali bange. Emugambwe toyambala alanize nkwambalidde. Kakati n'akalala akasembayo. Akazannyo kano ngenda nkazanya ku ba celebrities ab'enjawulo. Esewo. Era akazannyo kano ojja kalabako awantu. Kubanga ba celebrities ab'enjawulo abasinga bonna benkubidde abasajja badduse emisinde. Abona Alan nsindikira ekifaananyi amamene gabakuba. Esewo. Kati kagemu kano kanyumidde nnyo. Nsose kalaba eyo mu bazungu omusajja yoli yakubidde Chris Brown. N'amugamba ayina omwana we. Yatabuse. N'akuba emmeeza. Kumbe kabadde ka prank. I know. Naye kakutte amateeka ne ngamba Tekankutte mbadde neesiga badde neemanyi. Naye obanga yoyo gwonsindikidde. Kyokka akantu akakunkubiza ku makya. Kabadde kali ke wagambye omusajja mbu yasama ndabe obuceere obuliyo. Naye walaayi Raini oli so talented walaayi. Kati gwe ate guva ku ebyala. Wali noonyeza kubanga waliwo ekikutuka. Ngenda kunoonya. Wali noonyeza kuba nina ekikutuka. Kale ngenda kunoonya. Kale webale munaye kunkolako mikolo. Kale. Obadde onzise mu Juma. Omanyi lwaki mbadde muvumu? Tosobola kuva mu Juma. Mungu nakutukiza mu bizibu. Tasobola. Kale ngambye Alani ono lwaki anzijamu empale. CRUZ exclusive kwe tuli bwato Raini bw'abadde. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulya na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.